Ali ngenda kola ensobi nkwate ebyama byange kwogata n'ebintu byange byenjawulo mbikwase Ashback Kato kwogata ne muganda wange amanyikiddwa nga Full Figure naye katonono yanyamba sasobola kuba nti nkola ensobi bibakwasa ani abyogera je Bobi Wine atukaniriza natera ku mukoto gwaffe omuganzo kumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya ne Dobosi Pampita Ntambi Chimso Rich Boya Maxudi Junior wademo kuba nti o subscribing gwatanaba kuba nti o subscribing nawe ya subscribing ngamba nti big up and thank you so much kuba nti o following ebanga lyo lunaku lwalero nkuletedde Bobi Wine nga waliwo lutalo lugenda mu maaso wakati wa Bobi Wine ko gatane mwana muwala amanyikiddwa nga Full Figure ne yali blogger wa Bobi Wine ko gatane Firebase Army ne People Power omusajja ono simulala amanyikiddwa nga Ashback Kato lutalo luno lugenda lulanda mpola mpola buchanga bano bava mu People Power nokuba nti besoga ekibina ekiri mu buyinza edda kye bali balwanyisa ennyo ekibina kyosi kirala kya President Museveni ekibina kino bakiyita National Resistance Movement oba NRM. Now Bobi Wine agamba nti mu kusooka nali ntandise okuba nti ntrustinga mikwano gyange era mikwano gyange tegyali mirala wabula Ashback Kato yali omu ku bataano bange nga ntera okuvimba naye n'okuba nti nkiringa naye n'okuba nti ntambula naye buli wamu. Ashback yafuna ebintu bingi namuconnectinga ku bantu bangi ab'emikwano wabula kikwemisa okuba nti byonna teyabirabanga omusajja ono teyasobola kusiimaka katono ke nalimuwa era ke nalinfuna mu biseera ebyo bye mbaddeko banane sikyayimba teyasobola kuba nti akafuna bantu bangi Ashback byafunirako akasente because of me. Ashback akwata brand yange n'agyetimba n'alaga ensi nga bali mukwano gwange era okuba nti alaze ensi nga bali mukwano gwange nali ntandise okuba nti mwesiga era mukutambula amawanga ag'enjawulo South Africa Dubai n'ensi ezisigaddewo Ashback yali atandise okuba nti nvimba naye n'okuba nti ntambula naye n'okuba nti Ashback waliyo deal neze namuwanga private okuba nti anraningira naye omusajja ono Katonda kumbe alina byali ambaza emabega nali ngenda kola ensobi ntandika okuba nti musembeza oba ntandika okumutuma emirimu egy'ettabo oba egy'enjawulo naye omusajja ono Katonda yamala n'amundaga nti si mutuufu. We nalaba Ashback nga atandise okukola ebintu by'ekirala n'okuba nti atandise okuba nti abba abantu mpolampola natandika okuba nti nduzinga trust yange because waliwo abantu bangi abajje bazze bandoperanga nga Ashback bajjako akasente mu lukujukuju oyinza okukiyita fraud n'okuba nti yakozesanga erinnya lyange mu impassionate oba impassionate yali akozezaako okuba nti akozesa erinnya lyange okubbiramu abantu abalala. Kino nno kiba kitandika okutanishinga brand yange nga Bobi Wine n'okuba nti kitandika n'okutanishinga brand ya Ashback ng'omuntu era abantu abasinga obungi abaali bamanyi nti tandise okuba nti sesiga Ashback because yatandise okufuuka conman wano nno nagezaako okuba nti musonyiwa n'okuba nti muwa chance endala kwe kuba nti musembeza naye ng'ate olunaku lwe nategeera nti omusajja ono tali kumpi nange lwe lunaku Ashback yakeera ku makya n'agenda ewa Full Figure n'agenda ewa promoter Balamu era nga ewa promoter Balamu nze nali maze okitegeera nti ono omusajja bamuguze kuba nti anzisa wansi. Ashback waliwo ebyama byaffe yatandise okuba nti ayasa n'okuba nti afulumya mpolampola n'okuba nti akwata links zaffe n'azigabirira promoter amanyikiddwa nga Balamu kugata ne Genome House Major Genome House omutabanyi w'omukulembeze w'eggwanga kino twakiraba nti si kyabuntu kwe kutandika okuba nti omusajja otumwesalako twali tumusembeza kumbe nga tulina omusoto ogugenda otubojja kumbe nga People Power erina omusoto ogugenda okubojja era nga nze nga Bobi Wine sejusa kuba nti Ashback yagenda muwala wange oba mukwano gwange amanyikiddwa nga Full Figure naye bwatyo Full Figure yajje wange nga ngamba omusajja amukoye era omu ku basajja abampikapika omu ku bantu abampikapika nga nakesimbawo kuba MP wali Chadono East ne tubulya nampikapika nagamba nti president oba Bobi Wine osobola okufuuka president w'eggwanga lino era nga nze ndi naawe saamanya nti omuntu angamba ebintu ayinza okuba nga alinamu omukono omulala n'okuba nti bamusindika ambege n'okuba nti ayatuula n'okuba nti atandika okuba nti agezaako okwonona dream zange paka we nakizuulira wano mpolampola abasajja bano nga omusajja ono olaba omukyalo ono bwe yatandika okuba nti amitinga abasajja mu gavumenti n'okuba nti amitinga abantu ab'enjawulo abamu ku bantu be yamitinga ab'enjawulo ye mukwano gwange amanyikiddwa nga Bebe Cool yamitinga Bebe Cool mpolampola wali eside z'entinda era mu kumitinga Bebe Cool alina akasente ke yamuwa
mukuba nti amuwa akasente ak'enjawulo mukuba nti amuwa akasente ak'enjawulo full figure yakyusa mindset n'okuba nti yankuba nno teyamanya nti Bebe Cool byonna byakola aberecording era Bebe Cool bwe yamuwa akasente nakafuna unfortunately nefunako information eno ku katambi n'okuba nti twasooka kufuna information eno mu katambi n'okuba nti njiwulira mu lugambo era nga twamala ne tufuna olutambi olulaga nti full figure amitinze Bebe Cool wano twatandikira okuba nti abantu ba People Power bamugyamu obwesige era nga twayitawo weeks ng'emu bbiri natandika okuba nti atukonjera ebigambo ebituvula n'okuba nti atumeta enziro nga bumanyi politics w'eggwanga weewo wenateera full figure weewo wenateera Ashba Kato era okuva ku olwo abantu abo nasalawo okuba nti mbalaba bulabi because baali tebali part of struggle wabula bayingira mu struggle kuba nti bafuniramu ebigendererwa byaffe nga byabwe nga abantu mu People Power temulimu just bya bintu byakujja kufuna sente n'ogenda oba kufuna sente z'abana Uganda n'ogenda wabula eno struggle yonegezako kuba nti ekyusa abana Uganda so n'olwekyo ba Ashba Kato ogatane full figure bali tebali ku mugendo guno wabula bo bajja kuba nti banoonya malya ga nsimbi kyova olaba nasalawo okuba nti mbata bino no Bobi Wine abyogedde ssaawa zino mabegaawo gye buvuddekaawo nga ayogeramu n'abasasi baffe era Bobi Wine atugambye kyagenda tuba nti atusendigira oba atuwa information endala gye tugenda okuba nti tuba tusaakaawo mpola mpola olibaddeko okuba nti oleka comment yo mu comment section n'okuwa opinion yo mpola mpola biki osuubira Bobi Wine yali agenda kuyamba Ashba Kato ne full figure nga bwatugambye era osuubira nti ba Ashbaga ne full figure baasuula nnyo kuva mu People Power okwegatta ku kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Yes, tuwe opinion yo mpola mpola tusigale nga tutambula ffenna amanya n'eddoboozi nsigadde Ntambi Jimso. Follow me on Facebook nkozesa Ntambi Jimso ate nga ku Twitter nkozesa Jimso 16. Bye bye for now.